ogambye famire ekintu kikulu naye omanyi nti atali mu famire wano obudde bayibuli yamwogerako ng'egambe yali afudde. Yeah. What does that mean? Tuddireyo ddala Musumba. Mu ntandikwa Katonda takola nsobi. Yesu Kristo yennyini gwe tusinza mu Yudaaya. He belongs, ayina waagwa. Mu Yudaaya tetukeera kwogera ku Isirayiri ng'ensi endala zonna gwe tusinza mwava. Kangereze ku ddiini y'Abarastafari. Barastafaris abo. Ensi gye batwala Rastafari ddiini. Eddiini. Nzimanyi nti bw'okola ebifiiri. Rasta ki Rasta? Okuyita omurasta mbanga agambye kimulokole. Naye bakulu omanye ebintu bingi. Kati kyembuuza n'abalasita nabo bakimanyi nti balina eddiini mwe bali? Kati ekizibu kye kino. Ffe kwe kulowooza nti buli muwalabu musiraamu. Na buli mulasita si mulasita wa ddiini eri. Buli asiba enviiri dreads alina kuba murasta. Kyobola beeyimbira oluyimba nti teweetaaga kuba na dreads to be a rasta. Wali abalasita ba gentleman nganze. Naye mu ntandikwa nga bw'olaba twagambanga nti okuba omulokole kye tukulabirako kwambala biwanvu si bwe kiri. Kati nabo ne bakyusaamu ako. Naye bo mu ntandikwa balina rasta ow'enviiri Rastafari oba Rastafari gundi yaabwe eri Ethiopia. Era bw'owulira nga ekintu kye basinga okwogera ku Emperor Selassie. Eyali kabaka wa Ethiopia. Kati ffe eno tulinayo Kristo, tulinayo Nabbi. Abawalabu oba Abasiraamu balina Muhammad. Tuli mu program the way. Njagala nange kweyongera ku Emperor Selassie. Mubaka wa Katonda. Okusinziira ku bo. Okutandikawo eddiini yaabwe, yes. Nabo balina akalandira ak'Abayudaaya. Yes. Nolwekyo beetandikirawo eddiini eyaabwe. Era enviiri zaabwe okutuuka okufuuka dreads tezibanga nviiri dreads. Enviiri zonna bwe zikula nga tozisalanga nga ziri wamu bwe zityo zeeranga zo teweetaaga ziranga. So batunuulira kuva mu Bayudaaya bibirikale omusajja tasala nviiri ng'Abayudaaya bwe baakuzanga enviiri n'ekiiko. Nzijukidde Kaana atwala Samwiri okumuwa eri Mukama. Era mu bimu byo byeyama butateeka kamwana ku mutwe gwe. Kati ba Rastafari bwe bali. So ebintu byabwe ebisinga biri mu Bayibuli. Ndakwita bejjagenda siragala kusomesa ku ddiini eyo nnamba. Era ine ekyawandiikibwa kye babba esingirako okunywa enjaga. Naye enjaga mu Bayibuli. Yes. Kati enjaga eno ewaabwe. Enjaga ewaabwe kyobola sinnyangu kulwanyisibwa ne mu Uganda. Waliwo ddiini n'Amerika yagirwanyisa n'ettaana Ebaisikoba ate n'emala n'etandika ogitongoza. Mu ddiini ewaabwe omanyi kye bagamba olewuddeko nga bagamba nti I'm feeling ire. Ye time y'okuba nga bw'onoga kati ogenze mu mwoyo. So enjaga eno kye kintu kye banywa omwoyo gwabwe ne gweggula jja n'asobola okwogera nabo. Balalu. Si balalu. It's a religion. Beetaaga lihabu. Wakalaba abalasita bameka abagudde eddalu. Abaginywa be bano abalokole bakatuliki. Abagwa eddalu ly'enjaga bakatuliki, Basiraamu, Badiventi, balokole nga mbasinga oginywa ng'ogwa mwezi eddiini. Naye balinga ddiini yaabwe bo bamanyi we bakoma okubeera ire. So Musumba simanyi nange ndiwante balasita. Katudde. Mbategeeza nti bw'onoolaba bo omurasta ewaabwe eddiini yaabwe ogizzaako eno katuzeeko mu baana Katonda atugamba banamukama twogera ku lineage twogera ku bika Yesu mu Yudaaya n'oleeta reference clarifyingako Mukama atugamba bane bazikira olw'obutamanya. Now abalokole because oyina enviiri lekera okweyita omurasta, it's a religion kyekisooka. Number 2 okwogera jja ewaabwe it's jja. Feno tulina Jehovah in full tetukisalako. Kati bo mujja baba basaze ku Jehovah. A reincarnation of God ewaabwe wekiri. Yesu bwe yadda ebyabwe biri kiri bwe kityo.
so ffe tukiyimba tulowooza it's a short form of ja but for them bwe kiri tebagenda kimalayo nedda kati omulokole asobola okweyita ndi mu rasita ng'ate ndi mulokole no tekisoboka. So religion yawe ina byekkiriza ina byetwala amakoola ago gonna mu bayibuli mwegali Musa tetubanga okubonga kuliko okubonga tukubanga nayo ddiini baba rasita ddiini ndala nnyo ne wano mu Uganda mweri era basinziza ddala era ekikoola kyova olaba egundi ekintu kyabwe kye batwala ennyo gendera eba flag ya Ethiopia nga kuliko ekisayini y'enjaga nga naye bw'onoogamba eya Mwoyo Mutukuvu. So for them to speak to God balina okusooka okubeera aire beggula omukka guma basooka kunyooka si kunyooka beggula naye nga tebakyali mu nsi normal senses nga byogera kuba kunyooka anyway lwaki ngenzeeyo eyo nti nga bw'olaba Muhammadi togenda mwawula na Buwalabu togenda kwawula Kristo na Isirayiri togenda kwawula mu Rasta na Ethiopia kati ffe Yesu alina obuvo yemu ensi ezatwalibwamu abantu ne bakuŋŋaana eyo nga bangi yes because teyatandikanga nsi kifo kyatwalibwamu bw'olaba ensi zino Trinidad and Tobago Jamaica baali ba slaves ne babateekeyo ne abatafunye bye babatunda kati nga toyinza essaawa zino actually bali wansi wa Bungereza ne leero nga bwe tunaagamba wadde ate Yesu ava Buyudaaya ate obulokole tebusinga Isirayiri oyinza okugamba Amerika gy'ava kanolwekyo Rastafarian yetandikira Ethiopia naye esinga mu Jamaica bangi yaman twawula olulimi patwa kati ate yamani njogera yabe katuga nti amiina it's a language era ebimu betwogera tebakola ku luseedi n'ebisikiriza abavubuka ndoozi owulidde nga bwe twogera oluzungu bwe boogera patwa nga bwe twogera oluganda musaana kwenenya bye boogera muyita patwa si bituufu abamu si patwa just bakyusaamu nga bw'onowulira Nigerian English nawulira bwerutyo naye muno mulimu abaloogera mulimu abaana abaloogerera ddala naye bwe tutunulira tubadde tugendayo nga tutunulira obuvo bwa Kristo era bw'ogenda n'osoma ng'ekiggulirawo ddala obulamu bwa Kristo kutambulanga mu Yudaaya batulaga genealogy nti Yesu okujja kwe tebayina kirala bamutwanjulira gwe bw'oyimirira oyanjulwa ngaani tuve ku guno omulembe ogutulowoozesa nti we can be without family bw'oyimirira nze nja kugereza Abaganda mugenda mukyuka tetukyuse wakati osangayo ba Trevor ani nga n'erinnya nalyo lya Lusuubu tetukyuse Musumba tetukyuse tetwagaziddwa oba tetutegeezeddwa lwaki tulina identity eyo kati nze nja kugereza mu Buganda ng'oggyeko ekyobwenzi nti mugenda kweyagala ng'ate muli ba Luganda yes nga bataata omu bakika kimu ebimu ebintu ebimaking Abaganda okubeera proud ya ebika gy'emirimu n'egy'omu lubiri ekyo kyokka nga ffe tukola kino nze kuva mu buto nga mmanyi aboolugave tuli favored ffe tukuuma kabaka we are trusted kubanga omuntu ayeesigibwa atali wankwe yakuuma omukungu nga nobwogamba ki owoolugave w'amaanyi owoolugave mwesigwa tokuuma kabaka nga toli mwesigwa kuba obamanyi ebyama bye kati bino ne bamugamba mmwe mutungira kabaka engoye ne mugamba mmwe mukola ki bamuleega engoma no that pride wava butongo okisanyukira nava mu butonga nze nkimanyi kati nga tulina ne bakatikkiro buli ajja mulwanya muli simwogerere kwegamba amalala anti si kyaffe oba katikkiro kabaka yakilonda bisobola okyuka naye waliwo pride eyo ekyo kati nze toyinza kunkeeza noŋŋamba neegomba ekika ekirala naye naffe tuli proud tulinayo njunju waffe katuwumulemu katono mulangira jjunju nkutumiddeko Imana ishimwe cyane murakomeye muraho katuwumulemu katono tube nga tukomaho ne program The Way of Back Sold